nga bulijjo tubalamusizza era nga tubaaniriza ku mukutu gwaffe guno ogw'Oluganda zaabu, era ddala zaabu yennyini. Tuli ku kitabo kyaffe Omuzimu gwa Kasooba era nga tuli ku ssuula eya Sekiwuka Kitaluma. Twakoma ku luyimba, leero katweyongereyo n'emboozi yaffe ey'Omuzimu gwa Kasooba. Sekulwisi eyo omuwandiisi atugamba nga tuzze ku Kasooba yali muntu muzibu okutegeera, era nga osanga abantu kye baava bamwogerako ebyappa entakera. Lumu maama baba balojja n'omukyala omugenyi ne balengera Kasooba. Omugenyi kwe kubuuza maama nti, mbu wamma omusajja owamma oyo omusajja alina eribindi limitwe esatu lyafuuweeta buli nkya ng'alyolekeza buli ludda ng'ataddemu eddagala erya kizuuzi n'ery'okuwungula n'okutamba ku ntuma oba ebyokoola. Ko maama nti leero nno mukazi wattu nkuddemu ntya, lyo eribindi lyennyini nze siryetegerezanga, wabula nange mulengera ng'afuuwa omukka okuva mu kintu ekiringa emmiini. Kyatunuza eno n'eri, mpulira bagamba nti aba afuuwa zizinga n'omufuuyiro nti amusanga awo ng'atubaatuba ng'abutaabutana. Ddala mukwano gwaffe oyo yalina ebyama bye bingi ebyatulema okutaggulula, ng'ekimu ku byo y'engeri gye yeeseebulungululangamu ng'ava awaka ne tutamulaba. Enfunda nnyingi twazindukanga ne tusitama ku kifugi oba mu luggya, n'omulombe ne gutuggwerako nga tutunudde eyalagirira omusota, tulinda tulabe nga bwe yeemulula. Naye kyatubuukangako bwe twakoowanga okukonkomala ne tugenda tulabe oba ng'akyaliyo. Awo mukazi we n'atutegeeza nga bwe yagenze dda ku makya mu kiseera ffe we twabeereranga tusitamye tulabe nga bw'agenda. Olwo ffe we twabeereranga olwo n'atubuuza oba nga tetwamulabye, ng'ate yatuwuubidde n'okutuwuubira omukono. Ono baaba yali musajja. Atugamba nti oba yalina luwungula oba luyinika nnabakyoyo simanyi, wabula nga ko okumulaba tetwamulabanga. Waliwo ekirala kye baatugambanga nti Kafulu yali takeerebwa muntu yenna, mukuku kaabe musajja oba mukazi, ate nga kyeyeezirira ddala ye mukazi okumukuba omutwe naddala ku makya, nga ke kamutanda n'amusanga ng'ajja yeemasagga atema olumasa bumukeeredde, ava gye yakutte ekisisimuka, ng'olwo nalubambula masanso anaamwogererako. Wabula ekinneewuunyisa, ffe bwe twamukeeranga nga tatuboggolera. Oba okutugambako ekintu kyonna yasekerezanga busekereza, twamwagalanga nnyo kubanga nga taggwebwako byatunyumiza, era abantu beewuunya nnyo okulaba omusajja bo gwe balowoozanga okuba omukambwe ng'anyumya naffe n'obulali ne buyita kuli. Beebuuzanga bye tunyumya, naye ng'ekyo kyama kyaffe. Yatunyumizanga nti lumu yali awumpuguma mu matumbi obudde, n'alengera akakuukulu k'abantu abeetagalise mu kkubo okumpi n'olukande, ne yeekukuma mu kafugankande n'akona. Nga wayiseewo akaseera abantu
bali batandulula ebigere nga wayiseewo akaseera abantu bali batandulira ebigere ne bajja nga balembalemba okutuusa lwe baatuuka okwolekera we yali ne basiisiira buto. Omu n'agamba banne nti abange nze ndowooza tugende, omusajja olwaleero atulemye takyazze, bulijjo obudde okutuuka buti aba ono yayiseewo dda. Mbu Kasooba yalinga agogola obulago ng'akangudde ne ku ddoboozi ng'agamba nti temweraliikirira, gwe mubadde mulinda wuuno tuli naye yazze dda, mumunywere bunywezi. Waddawo akasiriikiriro katono, ekyaddirira be bali bonna okuduma obudumi ne babona emiwabo, naye yavaawo asaayirira ng'adda eka. Nti ate olulala yasisinkana mutamiivu ng'ajja ataga n'okuboyaanira mu kkubo. Omwezi gwali gwakakasamuli. Omutamiivu bwe yagiranga ng'ayimiriramu n'atunuulira akakubo enkakaba nga bw'ayuuguuma, olwo n'asinzittuka nga bw'atagala. Yagiranga n'aboggolamu nti beppo ennyonta teruma kiro. Bwe yatuuka awaali Kasooba n'amubuuzisa eryenge nga bw'amuvuma nti oli musiru, waakalya abeewammwe. Nze nsegulira ne mpitawo sikusamba, olinga embwa. Bino byonna yabyogeranga Kasooba asirise. Yeesegako n'amuwa ekyanya n'ayitawo, naye abaamukuba ati enkoona. Kasooba n'abanga alina babaguliza nti abange mwetegeke, omulagaanye alina nti omulagaanye agobye. Omwenge gwafaanana okwamuka ku lujuuju waffe eyali atambula ng'agwirana. Yakuba ekifuba ku lukakaba, era Kasooba okugenda okutemya n'okuzibula ng'oli ekisiko kyamumize dda. Yasigalira kuwulira kigenda kifaakuuza na bunyonyi kugugumuka nga bugenda bukolimira n'okwekola eyali kyandibadde n'okwekokkola eyali abulinyidde mu mattansejjere gaabwo, naye nga ye munnaffe yeeyongera ku kyenkya. Kasooba yavaawo ng'ensoko zimutta olw'okumatira n'engeri gye yali yeesasuzzaamu okumuvumisa ettamiiro. Bwe mwatuulangawo ne Kasooba ng'akumalako n'ebyewungula, anti nga tanyumyawo enneenyambwa, ng'olwali olwo ng'agenda yeekukuma eyo ku ttale, yali alimisa babbi be baali bamuzigiridde abaali eyo ku kisaawa nga 11 ez'olweggulo. Kasooba anyuma nti agenda okuwulira ng'akabuguutano akafulumye mu nsiko. Embuzi yali ekuba ebigere etema emyasi nga bweboggolamu, ate nga waliwo ekisolo ekiwuluguma n'okuvuuvuuma nga bwe kiŋaŋŋala namu. Yava we yali abwamye n'asojjolimba nga bw'asooba agenda eyali akavuvuŋŋano alabe ekyali kizadde akanyamberege. Kyamubuukako ng'atuuse wali, era mbu kaabulakata ayokye omusubi. Omuguwa gw'embuzi gwali guzingiridde ngutuze era nga gumimidde eng'okunduli y'omuti nga kweraajanira. Embuzi nayo gagimuukidde ku ludda olulala lw'omuti, eyo nga gyesinziira n'ekuba ebigere n'etema emyasi n'ewoloma ng'eno bw'esikaasikanya. Buli lwe yasiikanga omuguwa ne gweyongera okumyumyula ensolo, olwo nayo n'eŋŋaŋŋala. Kasooba teyalina kintu kyonna mu ngalo okuggyako embooki ye Nalubambola etaamuvanga mu nkwawa. Bw'atyo kyeyava asalawo kyakutakiza nduulu embalangufu etaaleka muntu ku kyalo. Nze kumubuuza nti taata, anti bwe twamuyitanga bwe tutyo, lwaki ensolo eyo tewagikubisa Nalubambola abantu gwe batya obwenkanidde awo? Yanziramu nga bw'aseka nti ulira akalenzi kano gwe ng'ogiyita mbwa, engo mwana wange si nsolo ya lusaago, era nga yakuvulumiridde eti eriiso lyayo
bw'otaba musajja nnyo weekanga n'empale ekutobyeko. Nayongera okumubuuza obanga ababbi be yali agojedde teyandibakutte singa be baali bazze. Wano yakangula ku ddoboozi n'addamu nti ne bwe baali badde 10 bonna nandibakutte era nandibalizze ku mpingu. Omanyi nze sizanyisa mumenyi w'amateeka naye engo mwana wange va ku ngo tetembeka. Okugitambaala obw'omu mpozzi ng'oyoya n'amagombe. Nali nyongera okumubuuza n'ankwata nabyo mavumbavumba nti nsooke ndeke amale okutunyumiza byonna ndyoka ate mubuuze. Yayongera nti enduulu gye yatakiza kata ereete ab'olubungu n'ab'ekibungu. Buli mudduukirize yali nekyeye buli mudduukirize ng'amaze okuwulira enduulu, buli mudduukirize kye yaggukizaako engalo kye yajja nakyo. Ab'enkumbi, ab'ebiso, ab'amafumu, ab'embazzi, ab'amayinja, ab'ebitittiriri n'ebirala. N'akataayi tekaasala lujja ng'ensolo baagikazizza dda era ng'oluli awo lukirako olwali ku njovu ekavumba. Ekyo kisoko. Waliwo Ssekabaka kisoko tujja kukinoonyerezaako naye nga kyenkimanyiko waliwo Ssekabaka yali ndowooza oba akunamidde abantu ye ng'alowooza agira abantu bwe bakuba enduulu so ne babeera nga baagira tujja kukiraba ekisoko ekyo sikijjukira bulungi naye nga waliwo yali alina byakoze amawona abantu ne bakuba enduulu so kati abantu bagereesa nga bagamba ekyali ku njovu ekavumba. Agamba nti olwasirisa ne mubuuza nti taata gwe engo wagikubisa nno na nalubambula ko ye nti mwana wange siikulimbe bwereere nze n'okusembera saasembera nayo gwe ng'ogiyita yakuzanyisa ko nze taata embuzi yasobola etya okutuggira ensolo eyo ku muti. Yasiriikiriramu ng'alinga alowooza n'oluvannyuma n'aŋŋamba nti naye yali takyabijjukira bulungi nti wabula yalinga alaba nga bazingulula omuguwa okuva mu mbuzi era ng'edduse. Yagamba nti osanga embuzi yalyanga omuddo nga yeetooloola omuti bwe kityo omuguwa olw'okuba olukoloddoli ne gwezingamu amakata omwasigalanga emyagaanya nti nno omwo engo mwe yasitama. Embuzi bwe yeekanga n'ewamattuka edduke omuguwa kwe kuwulutula ne gukaliga ensolo ku muti. N'amaliriza nti ye mbadde embuzi yalina ya lubaale. Namubuuza ekitundu ky'ensolo ekyasibwa naye nga tekyakijjukira anti baalugera dda nti bulwedda. Konze atunyumiza agamba nti konze abadduukirize tebaakubuuza kiwali okola obwannamunigina eyo mu nsiko ko ye nti tebambuuza naye ne bwe bandimbuuzizza nandibagambye nti mbadde neeyamba naye ng'ebyokumbuuza ani abissaako omwoyo mu kiseera ekyo. Aba amaliriza ne wajjawo abagenyi yasituka agende era ng'antunuulidde n'aŋŋamba nti naye kasajja ggwe olina ebibuuzo ebikakali ebisongovu ng'olukatu bw'otoliba mbega ndowooza oliba looya. Owulira Kasooba waatandise Muzeeyi Kasooba omuwulira bw'atandise okulaba ekyama mu kaana kano akato akaana akalenzi bwe kataligirya eribiika essumba tweyongereyo n'emboozi yaffe. Manye ebiseera ebisinga tunyooma ne tulaba abaana abatono okanyuma naye munnaaye kasajja katono bagamba okanyoomera mitala wa mugga so era tokiiyanga nnyongo ento
jakalabanga katolowooze mwattu nti tekalina naye nga mwattu maaso eyo kayinza okufuuka ensonga. Kale wuliriza, atugamba nti bwe yaggweera mu nju n'abagenyi, naffe ne tuva ku kisiki ekyali wansi w'omuti omuwo ogwali ku mabbali g'oluggya we twatuulanga nga tunyumya. Essuula yaffe ey'okubiri, essuula eddako egamba nti atya okwogerwako.